jagadde mpiteko mu mbeera yammwe y'abamufuna mpola y'okutambuza ebigere naye embeera ye muyitamu mbi nnyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kirabanga kino nze natambudde mpulira ebigere binnuma kuva wano ne wali. Mwasize mutya kansibe muli maridadi sana amanya yenze always King Smith wano ku Celeb Jazz nga bulijjo okubanga mbatuusaako amawulire g'abaselebu bamwe wanne wali sikolanze kankola n'omukulu amanyidwa nga Lawrence ku kamera. Olunaku lwaleero tukyazizza the famous tiktoker abasinga mumwagala abasinga temumwagala ne still mumufollowinga ku tiktok. Omukulu ono amanyidwa nga Yiga Ashraf era tugenda kuba twogerako naye ku nsonga Sharif. Yes, Yiga Sharif. Tugenda kuba twogera ku nsonga nnyingi nnyo naddala ezikwatagana ku social media. Social media ekyusiza etya obulamu bwe, yajja ate okujoininga social media n'ensonga ezifaanaganako beso. I was talking to some friend of mine ne mugamba myaka nga gumu ebiri kuva kati abayimbi bagenda kuba tebakyaliwo nga aba celebrity be tulinawo the only tiktokers ne ba youtubers abenjawulo. So welcome ate na subscribing eguba gwe mundu ogusoose ate egubanga gwe mundu ogwokubiri share comment and like video nesokuba nga etuuka ku buli muntu yenenena mu nsi yonna mu ggwanga lya Uganda, East Africa ne world all over. Yiga, assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli Musiramu? Ndi Musiramu. Nandi ndaba sunna. Nengo oli otya muganda? Ndi bulungi sina muzibu. Muli mukola gwa kunyirira. Namwe muli eyo mukola gwa kubeera na following. Tetulina nnyo ffe kiddako. Lwaki? Kubanga bw'obyeteekako olaba bw'obyeteekako ebyo ebyekiddako birumya obulamu katolaga obulamu bw'oyitamu n'okubeera nga weekubya akawoowo n'okwambala engoye ennungi naye kati nze nga bwe sigolola sikola ki bw'ofulumye bw'otambula n'ogenda. Abakulu abo baagala okumanya Yiga yaani? Nze Yiga Sharif amannya go geero. Emirimu gyange nkolera Mmengo, ntunda sipeeya n'okkanika. Nsulawa naye gyensula sijja gyensula tojja kwogerayo abakuwalana bayinza okuba bangi neze toyambalana kitego bangambye nga tunagenda mu wakulira wasomerawa and all the likes n'omulimu gw'okola ate okubanga neno ku tiktok oli wakabi abasinga bangaye muno olina abantu abakuwalana, you have more haters than lovers. Olina abakuwalana abannyo okusinga abakwagala. Kituufu si kituufu? Kituufu naye era nange njala nnyo beeyongere nako batono naye bantu gyakumukuwala naye gyakumokola ate ebibalumya kuba nze mbalumya muntu ajja nansanga ku live nanvuma naye nga ali ku data wenze ndi ku screen y'essimu ye ali ku live yange data wenze mumalira so kati ebyo biba bimpa amaanyi nembeerawo nga ndi just bimba buvimbi bwene kwegamba okola birumya bayaye mbeera mbalumya ate kasira namanyira nti olitanjagala mulumiza ddala neefa naafa kati gwe obule owulira essanyu tofaayo ye bwawulira? Sifaayo ye bwawulira jasinze mufaayo kyenfaako kimu nti bwekiba nga kimuluma neyongeza ddala omulumi era bwanvuma simubulokinga mugaa ngenda kulekawo bere ngaolaba omuntu gwe wakoowa omuntu gwe yakyawa nga yayonoona ddatawo obikula essimu ye osookera ku live ye okitegera vidiyo zo zirayikinga noseeringa naye nga tomwagala obuvumu buno obujjawa? Obuvumu bw'okuba nga okola ebintu by'okola ng'olumya abantu okola byenkola buba buvumu jesi ku tiktok ffe tuliko kunyumya tulina nnyo bye tubalirako jesi lwakuba nti kintu kikwatayo bukwasi byokola abantu ne babyagala ne bakwagala anoogenda mu maaso naye nga nzi tiktok sagijoyininga nti nina nnyo kyendubiri jesi najja kunyumira. Kasooka tuddeyo kemabega eri okulirawa bakuzaalawo? Njibanzala lukayo manyi ku Masaka awo batunda ennyama ya ku Lodi Tora awo tuli emisito webanzala awo wonnakulira kati bwe namala okusoma nezije nomutawo nasoogera mu galaji notudusiza sepeti soka tudde erukayawo nyakombozi erukayawo ku Lodi Tora okuliddewo awo bakuzaaliddewo ennyininyini awo webanzaaliddewo kulidde mwaka akabuga akatini Tora osomedde ku masomero ngaki? Waliwo essomero lwalita Kyamundu Islamic Center nasomera primary secondary nagisomera ku Waggwa Waggwa gimanyi era geeriraanye olwo bazaddewo babayita baani maama okuzaala ne taata era bo gyebali naye twetwogera amanya tuba tetuyingiridde private life yaabwe so naye nga gyebali bakwenyumirizaamu nnyo bamayi balina omwana
wadde tali ku mulamwa naye byakola bibasanya okimanyi mama nkubirana nga so mpezeyo ku vidiyo bwo bwe wakakola alabe wamugulira smartphone balinamu kasente kitegeeza akasente kawaka naye ate fe abaana tetukayina beyagaliza bo nga babazadde naye waye banyumirwe tetubalina akubisa olwo okuliddawo mu lukaya osambye kapiira bintu ki byasinga okukola ngaoli omwana omuto okusamba kapiira neddukanga nga netoloola ku ssomero naye nze saali nnyo muntu wa mizannyo nkozi n'okusamba kapiira totunzeeko ku misito mu kukulakawo erukayano nkugambye akasente kaaliwo ewaka ekyeza biri temwabifangako ebyokukolaki ebyemisito ne gonja mwe baali baddooni b'erukaya no kale si ddooni nnyo naye nga sente weziri naye nga tetusobola kugenda ate kunoonya kitegeera wa omuntu wagendera okuddusa ennyama batalina kale waliwo n'abalina naye nga ayagala kwongerako naye nze saabikola ani gwe batomera ogende ngoseka nange Sharifu ogenda kunzitamu busi muntu katwebuuze muso okuze erukayaawo bintu ki ebirala ebyasinga okunyumira ng'omwana omuto ng'okyali erukayaawo nakyali erukayaawo bintu kingaki ng'omwana ato tunyumirwa ebintu bingi nati kati nze gambye saali nnyo muntu wa mipiira saali muntu wa biki koze ekyali kinyumira ate bwekyogera wano mu kamera kijjalabikamu akyogere YouTube oyinza okujjamu obwesigo YouTube abasinga baali bakazi lukaya teri muto lukaya bakazi bangi nnyo waliwo obulamu obulungi wanyumirwa nnyo abakazi ebintu bino ebyabakazi bitandika olina emyaka emeka ebintu byabakazi bayizayo nabitandika ndi muto nnyo naye ate ebbanga lendimazeemu sirina kyemifunyeemu olwanidde ebbule talo zolwa kuzitamu omuntu ebbanga lyomaze ebitu byabakazi wadde n'ennusu wadde n'akasaati birwadde byokka sirina birwadde siri musawulini seboze enyambala abasawulini bebatayambala so ofunye ani byojjukira mu bakazi bnawakana ogamba naye gundi oyo yannumya oba yanira akasente kange koza jaba akyaliwo akulonye leka sikubayo nnyo katolo abakazi bakunyumidde wali mwana wakikula kyewaka tulinawo abaana abasirise tulinawo abali stabon ennyo tulinawo abayogera ennyo tulinawo atayagala kukola mirimu ab'emputu goli mwana wakikula ki abali stabon ennyo ng'olwana okyankalanya nati kati wakajjukira tuliyo babiri ffe babazaala abaana babiri balenzi babiri ate nze muto mukulu walina emyaka ng'emeka anifaizo olwana ejanki nyini sigimanyi nedda ssebo mazima sigimanyi nanzala tagimanyi oli wantaalo bakuzalira mu ntaalo kirabika najja sirina ku maba lwa ekyana kimuzaala nga nekijja nga kibeera awo tetukikuliza baasidde ekyana kya kibi naye nekifuuka ensonga kati waka wafuuka ensonga yafuukira ekizibu ye Faiza abeerawo Faiza ali naye tata alinawo amamenga amaduuka abiri kati ye ali muli waggulu nze ndi muli awansi bonna gasipeeya kino kizeeza bizinesi ya family so ova erukaya okujja e Kampala mwaka ki lukaya kati bala nti Kampala mazeeko emyaka 4 kitegeeza wajja 2016 17 wajjire Kampala wajja naani anti leero okujja Kampala najja tata yeyandeeta mu dduuka naye nasookera mu galaji erukaya naye kati nagenda nga mu galaji naye nga nsiba wano mu dduuka ya taata ngeri mu galaji kale sibyagala nga ndaba tewali future namala nempiiki so manyi okukanika manyi okukanika akuba ffe tukanika tuleera tukanika motoka zino zitwala ebintu eyo ewala abatamanya ntamu bawulira tuya tebazimanyi zimagulu 10 magulu 18 16 eyo si tuleera tuleera kyekino ekyalo ekyokubiri ekibeera kibagatta kweri guno guba mutwe gwogamba so oyingidde byokkanika otandise n'okutunda sipeeya wali nga tonnabiyingiramu oli yagala kubeera ki ng'omwana asoma nga sinabiyingiramu nali njala beera era mu dduuka lya taata
Nenga sagala kanika just ngajala bera mu bitebe nga nebuwa. Kitegera tata nangambo inasoka kanikotula. Oyagala obulamu obulungi. Bwawe mtsitu ebintu amasappe nnyo kyoba towefiirayo kuba kuwalana. Ate bwe mmanya nti oli ampala na mulumya. Bwe mmanya nti waliwo omukazi eyankoowa ali ewafu. Aina ka mobile money never kadde nkyama. Naye abafa yankoowa. Neka walake kabera kalina okunguza time. Simanyi abantu babeereyo nkala ayinza oba era aka video ne kamuntamya obulamu bwe bwonna. Nande njenko gwenda nga wankoowa banyina okukulumya on. Katokyama ogenda kukola ki? No, never just never sagala ya time ngenda one mbabuuza. Mwina kino. Era ndabe ko amayenti gwawalana musijali ekitegeera. Omaye omuntu bwaba kuwalana n'omuleka ennyo nga tomwewa amala n'abyerabira nejja kumukula n'ennugu nejjeeko. Kati gwe ofunamu ki? Kumulumya nze sina nekyefuna just kumulumya. Tolina kiddako yasagala obulamu buli ape. So oyingidde edduuka lya taata e Kampala ye Faizo bamulekayo walwedde yali ajjadde e Kampala. Faizo yansooka naye nga bwe Faizo ali eri muli waggulu nze ndi muli awansi. So taata e Kampala eno yalinayo omukyala oba mami wo omukyala bwe yali abeera naye. Mami w'omukyala gwalina eka musajja omusiraamu bw'ato omugagga bw'ato bw'otugambye n'abeera nga alina mukyala omu. Waliwo abasiraamu abaasalawo. Naye twagala abakazi gwe naye katwakoppa taata. Era ndayika simanyi gwe nakoppa. Tuveeyo. So oyingidde emirimu guno ogw'okkanika omaze mu galaji ovuddeyo mu galaji omalayo bbanga ki? Mu galaji namalayo mwaka gumu nali njiza. Bajjukira ebyo byatuleera temulimu byamagezi manyi tusibayingi kukola ki? Bintu bya mipiira panga bino byuma bya wansi. Kupanga kisolo na sepuli oba omaze. Noyingira edduuka. Kuba kumala noyingira edduuka. Kati jjukira kasitoma bw'ajja n'agula ekyuma oba bw'oyaga osobola olimugamba kanti kuteeremu ekitege. Kati fuba tukola. Naye nga tetuli nnyo nno kale tuli mu galaji. Ekituufu kiri ti bakadama mbaagala nnyo muli bannyinaze naye simayo oba obwongo bwammwe baabanya bunimbwogo lwaki temutegeera. Kadama wagenda ku kyeyo nga ne ssente basonze wagendera ku bbanja myaka 3 okyasasula tonaba kusasula nga te ssente ozikwata oziweereza omulenzi. Wagendera ku bbanja toyolina mwatunda bizibu ki olutuuse ku kyeyo otandise okuvimba ssente oziweereza abantu. Basajja nno n'ennyoko tosobola zimuweereza. Banyammwe bali eri bazimbye obutama balya muwogo abayasize embola muwogo ayasattaka ng'omuliisa banno. Mufune ku magezi bane bwe mbavaako nammwe temwevaako. Kati omwezi guno gwe mbavuddeko mwenna musiruwadde bakadama abapya bakadama abakadde mu kifo ky'okuwabula abapya muli mu kunuuna bunoonyi binyombwe ebiyumba binyiga. Ebiyumba binyiga ssente bagenda zijjawo ne Uganda kweno gavumenti ya mulumba. N'omuguza ekyuma n'ezo n'ozifuna. Naye nga kati abasinga babeera abasinga kwagala gwe bateeremu oba bagenda ne bafuna abateeramu? No, abasinga anti kati yaaba abala nti bw'omuguza ekyuma oba togenda museera ziteekamu naye kati oli atamuguziza aba alina omuseera. Jjukira kati gwoba olina ogiteekamu bulungi kubanga bwekutuka edduuka yaba akomawuvu kati oba olina okukola emmotoka ye neetambula bulungi. So ekitali kuba amakanika agamba bwe baluka ng'akomawo nga tukola. Okay, so birungi ki byofunye mu mulimu guno gw'okola? Mu mulimu ogw'okutunda spare n'okkanika. Gw'okutunda spare n'okkanika kale era gukyusizza obulamu si bwe nali bwenti. Wali otya? No, sigamba mu bulamu nnyinza oba bwenti bwe nali naye nga mu bintu byenfunyemu kati okuba saala byogera ku social media. Naye ng'olina byofunyeemu? Nina byenfunyemu byotunako n'ogamu n'ekyo nkijje mu mulimu gwange guno. kuba nange kati napanze edduuka eryange. Ekyo kirungi. So watogenda kuva muli atata odde mu liryo. Obeere nga nawe weekozesa kati. Nange ngenda kufuna benkozesa. Obeere kiboosire? Kwata wano. So abasinga bakumanyidde ku TikTok nga omusumbuyi, omusambanyi, omusanyusa. Omusabbayi, buli kimu. So TikTok eno gijoininga ddi? Christmas y'omwaka oguwedde. Mu COVID 11. Mu COVID. 22. Ekiza tunamalako na myezi mingi. N'omwaka tegunnawera.
kikyakuleetera watandika otya nali ku WhatsApp group ne basindika kano ka video kono omwana oba kamanyi bamwita Bisha Cash naka video ke yakola Bobi Wine ng'akyalidde Bebe Cool wakalaba ako nengamba kati nenjayininga naye nga si nenjayininga kola olunaku ku TikTok negidownloadinga naye nga sikola video nenjivuga nga sikola okitegeera nga si like nga jukira wano nagula account to like nga nenga app mweri kati ne wayitawo January kati mugokubiri ne postinga ka video akasooka ne katatambula wadde kali kuti oba kaliko views 10 ngamba nkayogera kuti tewali bino bisawundi ebitrending nga kyenakola kati nagalola ati katambudde nembivaako nesooka nkiwamu obudde oba ogwo mwezi gonna nesikola kati mba ntambula nga nziguddewo jukira naguddewo account kati nsanga ka video kakadaama ng'agamba alina essimu ya miliyoni 4 alina miliyoni 2 alina n'ebitaala kati just nemukuba stitch neŋŋamba naye omuntu afuna emitwalo 8 kale tubagambe kakadde okulota essimu ezo sente bakadaama baali banzise mwebwe teboogerwako gwani atutegeera mu sente zaffe bayita mu mbeera embi ne banvuma nembaddiza bubi nobaddiza nobavuma wali ovumyeko omuntu nga tonavuma muntu ku TikTok ngina obulamu bwa bulijjo era mu bulamu bwa bulijjo siyomba namu nga bwogamba era ne bwemanya nti ampala napitawo bwisi ne mulumi toyomba naye ate ku TikTok wali ogambye wabavuma ku TikTok nabavuma kubanga bakisusa nnyo okitegeera omanyi bakadaama bangi baliwo kati bo teboogerwako bayinza wenze nali mbavumye ne mbajjako ne wini naye nga tosobola veri n'oboogerako Allahu akbar bakusiimula ku maawo batya bakuvuma bamani bakujja bakwogereza naye kati boolemezaako jukira nze banvuma balina bidayi hadi ebisajja biryoko bivuma naye bisekadaama naye nze nabivuga tomanyi kale bakadaama basooka kunkyawa naye omuntu ategeera yategeera n'agamba naye nomulenzi kyagala kituufu omuntu afuna sente bweziti ayitambubwe buti kyekiba kimugwisa kino essimu abamu ne batandika okunjagala abamu ne batandika okunkuula kati ebyabakadaama nembivaako nekola ku sawundi bwange buno obw'amasimu kati obusawundi eyo idea yo wagijjawo eyokola obusawundi waliwo omukazi waliwo akavidiyo ke nalaba kalina ku TV awo omukazi nakubira omusajja namugamba bwalo ndi mulwadde wakitojano ndaako oli namugamba oba yali firimu namugamba nagamba siri musawo ndi musawo wa bisolo nekimugamba era nange ebisolo byebinu naye kali kanzise kati neŋŋamba kati ngenda kukola ntya sawundi eno kati nenjikola nga nkuba nenga abantu tebakiwa budde jukira omuntu alaba oli ku simu weeyogeza kati bwawuliramu esawundi y'omuntu omulala abakazi nga bagikozesa abasajja nga bagikozesa duweti nga ziba ono omusajja ono omukazi okitegeera jukira omuntu gyakumukola duweti ne vidiyo y'okutanga kati era nekigaano vaayo naye nga sawundi eno ngisooka ntya nga iphone yesooka okuvuga kitegeera nefuna bwe bakakola nenkagatta noyefuula omukazi noyefuula n'omusajja omukazi yaaba waddala naye omukazi gwokozesa lwakuba kati yagenda yafuluma yensonga lwaki olabasi kyabukola naye anaatera okudda ate tali mu Uganda kati omukazi oyo wamunoonya otya era wabimunyonyola otya yali kyaliwo yali mukyalawo yali kyali just kyali wange nemugamba no twakalaba ffenna nemugamba netusolokakola netukakola naye nga sawundi nga bwe tugigatta nga tusooka ntuteekako agasimu ne gavuga dirididi naye nebibala temufuna essimu endala ne mu recording ate eryevuga naye nga tebivaayo kati nze nefuna sawundi bwenjigattira ddala ng'essimu evugira ddala tekitegera kati ensonga laki bwe nkakola kabaako shares omutwalo mulamba awo watandikira okikuba eyali breakthrough ku internet kati awo natandika okujja kavidiyo akasinga okutrendinga kekano omukazi we yagambira lockdown we yatandikira waliwo we namugambye yakuba essimu nagamba bwalo nga tuleseewo sente zakulya nemugamba tunakugambye omusajja atufuga obi n'ogamba mwagala ddembe kati nemmere aweetere mulya kakuba bannaye tomanyi nga feesi era mweri nga feesi yange mweri naye bo babe babimanyi byakusaaga boogamba kulaba gyolaga
baba bamanyi byakusaaga era biba byakusaaga baba bandaba sibalina bulijjo otya drone naka video ke nalanga ogamba gwe drone tozitya zijje zikunoni drone bankuba emiggo bali bangi ate wakola ki ekyakubya emiggo ekya drone bansanga ekiro nga tupakinze ku kkubo ne banjyamu ne banteka iyo waki eyo tuveeyo tugenda anyumizaako ebizibu byosanze byoyisemu ku TikTok ne banzijjayo kati ne batuteeka awo kati nze ne babatandika obuuza amanyi tebabuuza nali ne Stuart oba nani omulala oba ne Mr. Ago ne babu kati oli neyeyogera neyeyogera kati nze neŋŋamba nze Ssebunya ekisirikale kyangamba nkukuba olwi kyogala sikuyega saifu atambuza obutambi asiba akolokota gavumenti nagamba mpede nekiŋamba gwebakirewo wansi wemitoja drone ala okutunula eri ng'emmundu ziri wale zisimbye emabega neŋamba kaweddemu naye bamala ne bansonyiwa ne bannyonnyola ne bansonyiwa olwo banyonnyola otya nabagamba si yenze oyo omusajja ng'alinako n'eddata bayizawo omuntu ng'awakufiirako kati bwe naleeta kali akapole nga akagamba mbu olina ennyumba gy'omanyi gye batunda naga kati ate wano bikwatugendera ne gavumenti namuga waliwo obulala kati kalijjukira nakajjayo n'akanonya ate kaliwo oli omulala nanfulumya kati nali nfuluma nekibombe nekikagenda kumanyoko naye nga kifa kyali kyatugere nga kinkuba emiggo tomanyi olwo mwali muvaawo ekiro ekyo kubasanga twali tuva wali kwakakitasi musawuna eyo nga muva ku bimasaaji byammwe nemusalawo nga bakibose mupakingeko ku kkubo nga gavumenti twalinabe tulinze mwali mulinze bakazi kubanga ngambye abakazi obaagala nnyo era be bantu bantu bayiza abakazi tulina okubaagala kuba be batuzaana so olwo waddayo enkeera nga maze okukuba ate naddayo siddayo emmotoka bagirekawo nga bajasiza endabirwamu buli kintu neera twagivuganga bweri nemugenda ewaka abakakitasi bwe twali tebabimanya nakujja sijjukira ensasa ge yali kuku kati olwo enkeera waddamu n'okola ebintu byonna nga bikwatagana ku gavumenti sibikolanko nga bigikwataganako era gwabireeseemu mbadde mbuuza bubuuza kate bino wewaana nti saba gwe drone tozitya ani yabyogereyo challenge yali edit abaana bakozesa omutwe gwange mazima bakozesa omutwe gwo nga si yeggwe baagala kukuliisa ngo alla so bizibu ki byaba byosanze ku tiktok byekuleetedde tiktok sinagifunako nnyo bizibu bingi nga bwogambye nze ndi stress free oli bwanvuma kati omuntu ayinza okukola video naganekana kusajja kefula akalina sente tekalina biki katambuza bigere kati aba asuubiramu okuba stitch omugaye tomanyira kumanyako nze nibugaga muvulu kati gotekawo buimoji obuseka nomugamba salazamu kati ngagamba akasajja lwaki tekanzizeemu ekitegeere kati ensonga bw'okola ekyo aba akukuwa ataddamu kuva naye nga zo sente oziyina ku tiktok ndi mugagga muvulu ne mu bulamu bwa bulijjo ndaba sinadde bibi naye erisebo soogerwako doni wakuli lindako kati kambuzeemu embeera egyo mweyisamu nga muli ku tiktok ne bakyaliibo mubeerawo ne mubirowooza ne mwekubira essimu bubeera bubadi oba ziba ntalo za ddala nga zitya ne musanga kati waba olinala nga gwe olina omuvubuka omala gweweevuma naye nga mwetwala sipiidi abamu kavubuka ali awayogera nga bakazi oba goodi biki oba biki mweru Stuart ono oba yoyo olutalo lwemwalinawo nga mwevuga sipiidi abamu kati kiri bwe kiti olaba entalo z'oku tiktok si za ddala baba baagala bakuza akawunti zaabwe kuba nze waliwo abaana baŋŋamba kankuwayo abiri ondabiseemu okitegeere kati nga muwayemu abiri kati jjukira bamuwa attention kati bwe bamanya nti Sharifu avuma omuntu aba alina okugenda bamunoonye okitegeere tingiye ng'afuna folo bwati kati balinga asigadde bagamba wabula kamuwadde revo wabula biki kumbe gweno kikukolera kumbe kiba kikolera oli omulala kuba aba yasasudde sente ze ninawe oba ofunyemu sente nze mba afunyemu sente naye aba afunyemu folo n'okumulabisa okitegeere kati kambuuzeemuko ebibi ogambye si bingi nnyo era n'entalo ezisinga zibeera nga bayimbi mubeera ziba sitampiza kati kambuuze olutalo lwa Miki n'omuwala lwali lwa ddala kali kabati nga gwasinga obitegeera Shamira no oba Shamira Aisha eraga asimala mukwana biki olutalo lwa Miki taba mu stand ezize ziba zadda Miki Sefuko Golden Vivi abo bo ziba ddala baba bayimbira ninawe omanyi oziyingiramu siziyingiramu gwakitolanga nduyingiddemu baba bansasuli
sikyayomba naawe kati God Vivi yakusasula wanakula gwomuwolereza God Vivi omuwala nga nze mpoweza God Vivi ninga yakulawo omuwolereza saluyingiramu watolulimi katugendeko ku birungi byofunye ku TikTok. Ebirungi byofunye ku TikTok nyina kampani kati 3 nga nze ambassador